Moroka gidde wano ya Butto. Ndowooza olaba embeera bw'eri. Bulumbi ku Jinja Road egudde. Badde wano nga neebuuza Butto akwata omuliro, Butto takwata muliro. Nsuubira Butto naye akwata omuliro. Butto akwata omuliro kubanga olaba bano abafumbi babeera bafumba, simanya nga basiika Butto yekka. Butto bamusiika nga bamutaddemu Butto n'ajja nnyo omuliro gumanya okukwata munda mu ssefuliya. Oba mwali mukirabyeko? Butto akwata omuliro. Ku guno omulundi si kyamafuta kye kyagudde, kya Butto. Naye oyo ye nange ensena. Oyo ye Butto nange ensena. Ye nange awo nziruka n'ensenako. Ekidomola kya Butto kiri mu mmeka? Omanyi osooka kumanya bbeeyi munnange. Omanya risiki weeyimiridde naki naye. Butto akwata omuliro naye kyaka mu mbeera ng'eyo ayinza obutakwata muliro. Naye nga Butto akwata omuliro naye awo nange ensena. Naye nsooka mmala konfaaminga nti ddala kituufu kimotoka kya Butto kye kigudde si kyamafuta. Ku luno kya Butto abantu badduse mabaafu, binika, bidomola, ssefuliya. Bagenda kulya bisiike okwegamba ndowooza bijja batuusa ne December nga balya bisiike byokka. Yes, wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates gwe tulina okukola subscribinga nyiga notification bell. Ebisigadde obitulekere nkujjukiza nti wano ku SMX Media tamanya bannaffe abalegit shots oyagala kukolera mukolo gwa kwanjula mbaga graduation ssomero oba oli muyimbi nga yandiyagadde okukolera music video, oyagala kukolera visualizer, oyagala kurecordinga lima mu studio, bakubikula ennamba y'essimu ebisigadde obitulekere.